birthday it was, I think. Okay. Eric Yiga agena maaso abakadde batidde ennago gy'abavubuka babakako mukwano ibannange. Gena maaso. Aneyanziza nnyo SPD ne mwanyinaze Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Assault TV. Mu ggombolola eyo ey'ennaggojje nga bw'oyogedde abakadde oba abantu abakuze mu myaka mu ggombolola eyo bali mu kutya oluvannyuma ate lw'abaseddufuto okutandika okubakakanako ne batandika okubakaka omukwano. Kino kivudde okuba nti batambula eŋŋendo mpanvu gye bagenda okukima amazzi. Abakadde bano abantu abakuze mu myaka bagamba nti baseyegguka agagendo gawanvu okuyita mu nsaalu mu bibira ne mu bikajjo nga kino kiwadde omwaganya gaseddufuto ate okubaliimisa eyo ne batandika okubakaka akaboozi nga n'abamu bamaliriza nga babasse. Abakulembeze bagamba kino tekiri ate ku bakadde bokka naye n'omuwendo gw'abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka ssaako n'abakabasanya olw'obuzibu obw'amazzi ate nabyo byeyongedde mu bitundu bino nga ebitundu ebimu mu ggombolola y'Ennaggojje tebirina ddala mazzi nga balina kulinnya nsozi na kuyita mu biwonvu ebirina okusobola okutuukayo okufuna amazzi. Ekiwadde omwaganya bano bakyala oba ekiwadde omwaganya abaseddufuto bano okubateega ne babasobyako era nga basabye abakulembeze baabwe okuvaayo babataase. Bano bakukulumidde omubaka ow'ekitundu kino omwami Fred Simba bagamba bukyanga bamulonda ono wa kibiina kya National Unity Platform taddanga mu kitundu kyabwe kino wadde okubayamba nga n'amazzi tafuddeeyo era okumaliriza bye bino ebimu bye bazze nga basanga. Katulabe embeera nga bw'eri mu ggombolola y'Ennaggojje ng'abakuze mu myaka ogera ku mbeera eno. Tuli tusaba buyambi okumpi kuba kati eno tugireko kumpi ebyalo nga 3 biramba ekibine mu kitundu tutuyambe okutuukirireko kunalipoota ebyokutala kale kati senge eri efa tumanya nti kati kateka tugende ku LC1 oba LC2 tukimeyo ku mazzi okusinga eri obuzibu bunene nnyo babi bifaananyi. Bwetyo embeera bw'eri mu bitundu eby'Ennaggojje abakyala abo nga balajjana nga bagamba nti batambula eŋŋendo mpanvu ate nga bamu ku bannaabwe babasse ssaako n'ebisolo ebikambwe ate okubasanga mu makubo ne bibagajambula. Embeera bwetyo bw'eri ey'amazzi emboozi twagikuŋŋanyiza yonna bulungi tugenda gikutuusaako mawulire gaffe Omunnyo live n'Omunnyo ku 3. Over to Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga.